Mukama yebazibwe bantu ba Katonda balungi babuuzako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era nga nsaba Mukama atukulembere ne mu bubaka obwaleero. Olwaleero ngenda kwogerako ku kusonyiwa era olunaku olulala nja kwogerako ku bigambo Mukama waffe bye yayogera ng'ali ku musaalaba. Bwe tulaba mu Yokaana tulaba Yokaana 19 olunya olwa 26 okutuuka ku lwa 27 Mukama waffe Yesu Kristo alina ebigambo bye yayogera ng'ali ku musaalaba ng'agenda kufa. Yatunuulira omu ku bayigirizwa be John eyali awo kumpi n'amugamba nti omwana maama wo wuuyo. Mukama waffe Yesu Kristo n'atunuulira ne eyali maama w'omubiri gwe Mary naye n'amutuna n'amugamba omukyala omwana wo wuuyo. Ebigambo ebyo byalina amakulu mangi era olulala kyenja okwogerako naye ng'olwaleero ngenda kwogera ku kusonyiwa. Ekigambo ekyo Mukama waffe kyeyayogera kyalina amakulu mangi nnyo nnyo kubanga okuva ku olwo olunaku John yatwala Mary nga maama we era ne Mary yatwala John ng'omwana we olw'ensonga nti Mukama waffe lwaki yakola ekintu kino nga wano ku nsi omuntu woleka ekiraamo ng'ogenda kufa, naye y'ensonga lwaki yaleka ensonga eyo ng'agambye Mary atwale John ng'omwana we ne John atwale Mary nga ye maama we. Ekisooka John ono yali yakulira waka ewa Yozefu. Taata wa John yali yamuleeta ewaka wa Yozefu olw'okuba Yozefu yali mubazzi. Taata wa John yali musajja nga mwavu nnyo ddala nga bambi tayina ng'era ebintu bingi tebasobola byetuusaako. Kati yali yaleeta John ewaka ewa Yozefu ayiga okubajja era John yali ayigidde ddala okubajja. Ebintu bingi yali ayize ewakaawo ewa Yozefu era John amaka wonna ewa Yozefu baayagalanga nnyo omwana ono John, bamwagalanga nnyo era ne Mary yayagalanga nnyo omwana ono kuba yali mwangu wakutuma, yali musirise, yali mwombeefu, yali kugamba omuntu ow'empisa ennungi ewakaawo. Y'ensonga lwaki Mukama waffe yagamba Mary amutwale ng'omwana we era naga John twale Mary nga maama we, naye nga mwalimu n'amakulu amalala mangi ddala. Ate n'ekirala John ono yali omu ku bali abagoberezi ba Mukama waffe Yesu Kristo. Ebyo nja okwogerako olulala naye olwaleero kanjogere ku kusonyiwa. Tujjukire Mukama waffe kyayogerako okusonyiwa kuno. Ebintu bingi Mukama waffe byayogera okusookera ddala mu ssaala gye yatuyigiriza. Essaala Mukama waffe gye yatuyigiriza we tuba tusaba waliwo we tugambira nti otusonyiwe ebyonoono byaffe nga naffe we tusonyiwa abo abatwonoona, nga kiraga nti nga ffe we tusonyiwa naye bw'atyo bw'ajja otusonyiwa. Nga ffe bwe tusonyiwa naye bw'atyo bw'ajja otusonyiwa. Ate tujjukire nti ebintu bingi ebijja mu bulamu bwaffe omulabe Sitaani abireeta olw'ensonga kubanga ye alaba ekitiibwa kyo, alaba emmunyeenye yo, alaba omukisa gwo, alaba ekisuubizo kyo Katonda kyeyakuwa kuba mu nsi y'omwoyo kibeera wano mu kyenyi kyo nga kyakayakana. Alaba amaanyi g'emmunyeenye yo ngeri gye yakayakana wano mu kyenyi kyo, kati anoonya engeri yonna engeri gy'ayinza okulemesa okwakayakana okwo okweraga mu bulamu bwo, okweyoleka. Y'ensonga lwaki aleeta ebintu ebikunyiiza, aleeta ebintu ebitunyiiza. Kati mu busungu tukole kye tutalina kukola, tumalirize nga tuli makomera, tumalirize nga tutuukiddwako obuzibu, tumalirize nga tulwanye, olwo ekisuubizo Katonda kye yatuwa kireme kutuukirira. Kubanga singa katugeze olina ky'okoze ne bakutwala mu kkomera ojja kubeera emyaka mingi, emirimu gye walikoledde Katonda oleme gikola. Kati y'ensonga lwaki Sitaani akola ebintu ebityo. Era abantu bangi bali mu makomera naye nga bejjusa bagamba naye oba kyekyambaddeko n'enkola ekintu weekiti, naye ng'eri omulabe gy'ali ye abeera musanyufu nnyo olw'ensonga aba amanyi nti akulemesezza okutuukiriza ekyo Katonda kye yakuteekamu, alemesezza emmunyeenye yo okwakayakana ne yeeyoleka eri ensi. Buli muntu n'alaba omukisa
katonda gwaba kutaddemu. Ebintu ebyo naye ebimbaddeko emirundi mingi nga sinatandika kubuulira kigambo kya Katonda. Waliwo olunaku lumu we nafuna obusungu obungi. Nali ntambula, omwami omu gwe twali tunyumya naye, omu ku bakwano baffe bwe twali tutambula nabo, najja nankwatako mu ngeri gye nali susuubira, kubanga oli mwami nange ndi musajja, naye yajja nankwatako naye nga mu ngeri gye yankwatako nga kwegamba nga kiraga nti alimu omuzeguli, nga kiraga nti alimu omuzeguli ogw'abasajja, okwagala basajja banne, engeri gye yankwatako. Kati ekintu ekyo nawulira obusungu obw'amaanyi, nawulira nga ngamba oba mukole ki, kuba omanyi nga oli ku bibyo, oli najja nakwata mu ngeri etali ntuufu, ate nga musajja munno najja nakwatako okwasi n'agenda, naye kugamba nga wantu wakutte. Nawulira obusungu naye nga babankwata ekintu kimu kube nga ndabira ddala kuga kintu kya sitaani nnyo, kintu kya bulabe nnyo, naye Mukama nannyamba nenzikakkana, naye kasinga nagenda nengoberera ekyo endowooza zange kyeyazaali kiŋŋamba, osanga nalimaliriza nga ndi mukomera, nga saalibadde nawo kubuulira kigambo kino kyembuulira, nga saalifunye na mukisa gabana n'abantu kigambo kya Katonda. Naye Mukama yannyamba nenkuma obusungu bwange. Kati obubaka buno mbuweereza oyo ali eyo ng'olina obusungu ku mutima, olina ekyakubeerako, olina obutasonyiwa munda mu ggwe, olaba nga aliwo ebyabawo mutuufu by'otasobola kusonyiwa. Buno bubaka bubwo, era njagala okubuulira nti Mukama alina ekisuubizo eky'amaanyi mu bulamu bwo. Mukama alina kyayagala omukolere, naye omulabe ayagala kiyimiriza. Omulabe tayagala omwoyo wa Katonda ali mu ggwe yeeyoleke, kubanga Mukama Katonda ye atuula munda mu ffe, atuula mu mitima gyaffe. Mukama ye mwatuula, naye olw'okuba mwatuula, sitaani ajja n'atuulira naye ddala awo. Kati watuula munda omwo, munda mu mitima gyaffe, nga tayagala kitangala kya Mukama kyeyoleke, ensi ekirabe. Bwe busungu obwo, y'ensonga lwaki wobeera n'obusungu, wobeera n'obutasonyiwa, olina by'oyinza okukola n'ogamba naye ki ekimbaddeko, lwaki nakoze ekintu wekiti, ng'era ebukuggwako obeera ogamba naye nedda kangende neebuuze lwaki neeyisa bwe nti, lwaki ndimu embeera eno bweti ne bweti, kubanga taba ggwe wabula ekyo kiba mu ndowooza yo, naye ng'omwoyo oli kuba gukulumiriza nga gukulaga ekintu ky'okola si kituufu. Y'ensonga lwaki waba n'obusungu obungi oyinza okugenda ne weebuuzako ku mikwano gyo, ne weebuuza ku musumbawo, ne weebuuza ku bantu bangi ne bagamba naye nkoze ntya, ekintu kino nkikole ntya, ate n'amagezi ge bakuwa obeera toyagala gatwala, kubanga munda mu ggwe mubaamu omulabe w'atudde ng'alina okuvaawo, Mukama ajja atuulaawo. Kakibeere ekigambo kya Katonda kye tubuulira. Bw'abanga Katonda tannajja n'atuula munda mu ggwe, munne ekigambo kya Katonda tosobola kitegeera. Tubanga ababuulira enjiri ya Katonda ey'okwagala, naye nga tugibuulira omwoyo ogutaliimu Katonda, kubanga Katonda omwoyo we, omwoyo mutukuvu ye mubuulizi. Nze we nkubuulira ekigambo kya Katonda, oba omusumba wo wakubuulira ekigambo kya Katonda, oba w'okisoma mu byawandiikibwa, w'omala okisoma wano, kati omwoyo wa Katonda ali munda mu ggwe addamu n'akubuulira, addamu n'akunnyonnyola. Y'ensonga lwaki owulira omutima gwo nga gukwatiddwako, kubanga ffe tukubuulira omubuulizi mwennyini ye Katonda yali munda mu ggwe, yaddamu n'akubuulira n'akukwata ku mutima, olwo n'ofuna enkyukakyuka munda mu ggwe. Kati oyo mwoyo mutukuvu alina okusooka n'abeera munda mu ggwe. Waba takuliimu, munne ne tukubuulira ebifaanana bitya, ne tubuulira okubikkulira, tojja kukkiriza. Kati Mukama waffe Yesu Kristo yalokola emyoyo, yalokola emyoyo gyaffe munda mu ffe, n'azaalibwa munda mu ffe. Kakubeere kuwonyezebwa, olaba nga basabira omuntu yenna n'awona, katugeze ng'alina obulwadde. Mukama waffe Yesu Kristo aba tawonyezza buno obulwadde bw'olaba kungulu ku mubiri, wabula ekyo ky'olaba ng'ekyamagero. Mukama waffe Yesu Kristo ye alokola omwoyo oguli muli munda ogutalina bulamu, ye gwasooka okulokola, wagununula, olwo munda mu mwoyo muli ate mulimu spirit, mulimu ekitangaala. Ekyo ekitangaala ne kizuukuka, ekyo ekitangaala bwe kizuukuka kye kireeta okuwonyezebwa kuno kungulu, abantu ne balaba ekyamagero. Kati n'obusungu n'omuze gwonna bwe gutyo gubeera munda mu ggwe,
Mukama waffe Yesu Kristo aba yeetaaga asooka asumulule omwoyo ogwo, alokole omwoyo ogwo oguli mu busibe, ogwo guleeta obusungu, kuba ogwo omwoyo ogwo oguli mu busibe omulabe sitaani yaba agusibye ng'atudde ku mwoyo ogwo, nga olw'okuba yali munda mu gwe yakuleetera ebyo by'otayagala kukola. Kubanga w'omala omugobamu n'oyatula n'osonyiwa ne weenenya mu maaso ga Mukama, omwoyo wa Mukama ajja n'atula mu ggwe, omulabe n'avaawo, n'otandika okuba nga buli kigambo kya Mukama kye babuulira okitegeera bulungi mu makulu gaakyo, so nga luli obadde ojja kuba owakana bwakanyi olw'okubanga oba okitegeera na ndowooza yo. So nga ebintu bya Katonda tetubitegeera na ndowooza, wabula tubitegeera na mwoyo, tubitegeera na mutima, omutima gw'Omukama gwakwatako, wabula si ndowooza zaffe. Si ndowooza zaffe. Kati ekyo ekibeera munda mu ffe ekitugaana okusonyiwa, ekituleetera obusungu, oyo ye sitaani. So nga ye Mukama atugamba okugeza bwe tulaba mu Matayo 6:15, Mukama waffe Yesu Kristo yayogera Matayo 6:15 n'agamba bw'otasonyiwa balala ne kitange tajja kusonyiwa. Ekyo kiri mu Matayo 6:15. Yagamba gwe bw'otasonyiwa balala ne kitange tajja kusonyiwa. Bw'otasonyiwa balala ne kitange tajja kusonyiwa. Kati ekyo kituwa ekyokuyiga, tulina okusonyiwa abalala. Ate olutalo luli wakati w'omubiri n'omwoyo. Omubiri gwo endowooza ekugamba omuntu ono tomusonyiwa, omuntu ono mukube, omuntu ono muvume, omuntu ono mwogereko wooti, naye omwoyo gwo mulinga gukubiriza gugamba nedda, Katonda agamba kino, Katonda agamba kiri. Kati tulina okusooka ne tuwangula olutalo olw'omwoyo munda mu ffe, tuwangule omubiri. Ekyo kye bayita okufa eri omubiri, n'oba mulamu mu mwoyo, n'owangula ebyo endowooza zo ze bigamba okukola, omubiri gwo bye gugamba okukola n'obiwangula. Ate nkubuulira ali muganda wange awulira nga tolina kusonyiwa, oba ng'olina abantu bewakyawa, ng'olina obutasonyiwa, olina obusungu, munnange bw'omala okukkiriza Yesu Kristo, bw'omala okwatula n'osonyiwa okuva mu mutima gwo, era n'oyatula ebyo byonna byobadde okola n'okwogera nga tosonyiwa abantu abo, munne omugugu gwoba weetisse okizuula nti mwangu nnyo ng'oli mu mwoyo ng'osonyiye. Omugugu mwangu okusinga ate omugugu gwoba weetisse nga tosonyiwa. Bw'oba tosonyiwa owulira obulumi, owulira nga tolina mirembe, naye bw'omala okusonyiwa okizuula nti ate oli muntu mulala. Kubanga wano mu nsi buli omu afuna okugezesebwa okw'enjawulo, era gwali eyo awulira nga tosonyiwa, munne kino kyekigezo Mukama kyakuleetedde, Mukama kyagala okukozesa okutwala ku ddaala eriddako mu bulamu. Kino kyekigezo Mukama kyaleese akuzuukuse mu mwoyo obe mulamu, otandika okutegeera ebintu byonna bye twogera eby'omwoyo, obitegeere mu bulambulukufu bwabyo, kubanga bw'oba mulamu mu mwoyo, omwoyo wa Mukama agenda kunnyonnyola. Omwoyo wa Mukama ye agenda kunnyonnyola obutuufu bwabyo, nga ffe wetukubuulira ye akuddiramu munda mu ggwe n'obitegeera. Naye oba nga toli mulamu mu mwoyo, munnaye ne we tunaakubuulira, kuba ffe tujja kuba tukubuulira ebigambo eby'omwoyo, naye nga omwoyo munda mu ggwe alina okuddiramu n'akwata ku mutima gwo, ajja kuba taliimu, ajja kuba muli mu mwoyo mulala wa mulabe. Y'ensonga lwaki ali eyo yenna tujjukire Mukama atugamba twagale balabe baffe. Matayo 6:43 okutuuka ku 48. Mukama atugamba twagale balabe baffe, kubanga ye Katonda kwagala. Twagale balabe baffe. Ate oyo yenna ali eyo munne ng'olina obusungu ku mutima gwo nga toyagala kusonyiwa, manya nti omulabe sitaani ayagala kukosa obwo obusungu abeeko kyabba, abeeko kyatta mu bulamu bwo, abeeko kyayonoona. Omulabe sitaani kyayagala olunaku lumu osunguwale okole ekitali kituufu, omalirize ng'oli mu kkomera, oba omalirize ng'otuukiddwako ekizibu, olwo obeere eyo mu mbeera eyo ogambe n'ekyo ekyambaddeko. Kati ekyo kiringa kirwadde. Kati y'ensonga lwaki tulina okugamba ekigambo eky'omwoyo, munnaye okyuke, kuba ffenna lyekkubo, ffenna gye tusooka, ne Bayibuli etulaga nti tusooka kubeera ba mubiri, olwo ne tubeera ab'omwoyo. Tulina okubeera ab'omwoyo kuba Kristo ali mu ffe. Yesu Kristo, Yesu yo ye yatambula ku nsi, ate Kristo gwe mubiri gwe. Kati Kristo
Yesu yatambula ku nsi ate Kristo gwe mwoyo gwe omwoyo gwina okubeera munda mu gwe we guba teguliimu toba wa Kristo. Ekyo kiri mu Romans chapter 8 verse 9 kiraga nti omwoyo oyo waba takuliimu toli wa Kristo. Okujjako y'omwoyo ng'akulimu waba takulimu toli wa Kristo. Olina okukkiriza okufa eri omubiri era ng'owuliriza bino byonna n'abali mu ggulu bakutunuulidde bonna abooluganda lw'oba olina mu ggulu n'ab'emikwano oba olina waba yakubulira njiri nga bali mu ggulu bonna essaawa eno bakutunuulidde ng'owulira ebigambo bino. Era kyawandiikibwa olaba mu Hebrews chapter 12 verse 1 okutuuka ku 3 watulaga nti abajulizi we bali waggulu. Abajulizi we bali waggulu mu bire bakutunuulira balaba omutima gwo balaba feesi yo kikyegamba ng'owuliriza ebigambo bino onaasonyiwa onaakyuka era mu ggulu wabeerayo okujaganya okw'amaanyi ng'okkiriza n'oyatula n'osonyiwa okuva mu mutima gwo oyo yenna eyakola ekibi kaabe nga yakola ki. Kubanga sitaani olw'okuba ayagala omwoyo gwo mwetegefu okukozesa ekintu kyonna okukozesa omuntu yonna okutwala omwoyo gwo mu geyeena nawe kiba kyetaagisa ki. Kati gwe totunuulira kiri omuntu kye yakola wabula manya nti ye teyali ye kuba naye munda mu ye sitaani atudde mu mutima gwe n'amukozesa ekyo nga naffe sitaani watula mu mutima gyaffe n'atuleetera obutasonyiwa. Kati ye sitaani yamukozesa kiri ate ffe atutaddemu obutasonyiwa. Kati tulina okubeera ab'omwoyo tusooke tuwangula ekyo tuwangule olutalo eri omubiri. Era oyo yenna alina obutasonyiwa sooka ojjukire wotusoma mu Romans chapter 8 verse 5 okutuuka ku y'omukaaga watulaga nti abo abaliwo olw'endowooza zaabwe olw'omubiri abatadde ebirowoozo byabwe ku ekyo endowooza kikibagamba bafu wabula abo abatunuulidde ekyo omwoyo kyabagamba balamu mu mwoyo. Romans chapter 8 verse 5 okutuuka ku 6 etulaga nti oba ogoberera endowooza zo kye zigamba ekyokusunguwala munnaye oyolekedde kufa naye wowuliriza omwoyo kye gugamba ogenda kuba mulamu. Ate olaba Romans chapter 8 verse 8 etugamba nti abo abali mu mubiri abagoberera endowooza yaabwe tebasobola kusanyusa Katonda. Bw'oba oyagala kusanyusa Katonda bw'oba oyagala okukola Katonda by'ayagala ne bw'ogenda mu kyaki n'osaba ne w'osinza ne w'otendereza ne bw'osoma Bayibuli emisana n'ekiro naye nga munda mu ggwe otaddemu obutasonyiwa munnaye batosanyusa Katonda. Bw'oba munda mu ggwe otaddemu omuze gwonna ng'okigenderedde okimanya oganya oguvaamu olw'omubiri gwe kye gugamba olw'endowooza zo munnaye tosobola kusanyusa Katonda. Ekiri mu Romans chapter 8 verse 8 olina okugoberera ekyo ekigambibwa mu mwoyo kuba Katonda mwoyo era bamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Oyo yenna alina obutasonyiwa manya nti Katonda akoledde ekkubo tukwanirize mu mwoyo otegeere ebintu by'omwoyo weezuule kikyoli mu mwoyo nga ekkubo liri awo ekisumuluzo kiri awo ku butasonyiwa. Sonyiwa oyatule n'omumwa gwo osome Zaabuli 5:1 ng'ogijja mu mutima gwo osonyiwe okabire Mukama oyatule ogaye Mukama nsonyiwa nakola ekintu ekiti ku muntu gundi ne simusonyiwa newankubadde yankola kino. Tujjukire Mukama waffe Yesu Kristo bwe yali ku musaalaba yasaba naga kitange basonyiwe kubanga kye bakola tebakimanyi. Bali bakomerera omwana wa Katonda ne bo nga balaba n'amaaso gaabwe tebamanyi nti gwe bakomerera oyo Katonda yazze mu mubiri. Naawe abakola ekyo batunuulidde gwe naye tebamanyi munda mu ggwe Katonda yakuteekamu ebisuubizo yakuteekamu ekitangaala. Buli muntu gw'olaba abuulira ekigambo kya Katonda buli muntu gw'olaba Katonda gwagenda okweyolekeramu mu maanyi mu ngeri ey'enjawulo ekitiibwa kya Katonda kyeyoleke ayise mu lugendo lwe lumu lw'oli mu kuyitamu okubaako bye yeekutulako mu mutima eby'enseene eby'omubiri olwo n'alyoka asomoka n'agenda mu nsi ey'omwoyo. Ng'oyagala okusomoka ogende mu nsi ey'omwoyo otegere eby'omwoyo otegere okubikkulirwa Mukama kwakuwa olina okusooka n'osonyiwa olina okusooka okwekutula ku bintu by'ensi eno olwo ogenda kwezuula mu mwoyo olwo ekitangala kigenda kweyoleka ebisuubizo Mukama bye yakuwa mu mwoyo byeyoleke. Omulabe sitaani atya nnyo ekyo ekigenda okweyoleka munda mu ggwe ng'omaze okuwayo obulamu bwo bwonna eri Mukama n'oyatula. Era w'ogoberera ekyo omwoyo gwe kigamba okusonyiwa
oyatule byonna byewakola olw'obutasonyiwa osonyiwa okuva mu mutima gwo. Romans chapter 8 verse 9 etulaga nti obwe bukakafu nti oli mwana wa Katonda era bwe bukakafu nti gwe oli wa Kristo. Omwoyo wa Mukama ali mu ggwe, ekitangala kigenda kweyoleka munda mu ggwe. Bw'oba tonnasonyiwa omulabe Sitaani akyatudde munda mu ggwe. Sooka osonyiwe oyanirize Mukama ajje munda mu ggwe. Ebigambo byonna ebya Katonda bw'ali owuliriza oddemu obiwulirize ogenda kufuna amakulu malala. Ekyo kinaakuwa obukakafu nti oyo oli tabadde ggwe, oli abadde muntu mulala nnyo. Bwe tubeera ab'omwoyo tufuuka abantu bapya. Olw'okuba ne mu ggulu bakimanyi nti waliwo olutalo olwo oluli wakati w'omubiri n'omwoyo. Y'ensonga lwaki wotuuka mu ggulu bajaganya ne batendereza ne bayimbira waggulu nnyo ne bakwaniriza. Mukama waffe Yesu Kristo n'akuterawo emikono n'agamba jangu mwana wange, jangu muwala wange, jangu mutabani wange, jangu. N'akwaniriza mu ggulu kuba kimanyi wawangula olutalo olwo lw'omubiri olw'endowooza obutekkiriza mu ndowooza zaffe wabula n'ogoberera ekyo omwoyo kye gugamba. Kuba omubiri gwaffe gwayonoona, tulina okubeera abantu ab'omwoyo. Yesu Kristo alokola myoyo. Y'ensonga lwaki olina okusoma Zaabuli 51 gwe ayagala okuyiga okusonyiwa ng'ogijja mu mutima gwo osonyiwe. Kuba ojja kusomawo Zaabuli 51 olina wojja okusomawo olunyiriro lw'ekkumi nga wagamba nti Mukama ntondaamu omutima omupya ozze bujja omwoyo ali mu nze. Mukama yalina okutondamu omutima omupya, si busobozi bwaffe. Ye omusaba yakutondamu omutima omupya, yazza obujja omwoyo oguli munda mu ggwe, ekitangala kye ne kyeyoleka. Mukama yakuwa ebirabo olunaku lwabeera mu lubuto lw'omuzaddewo. Mukama alina ebirabo bye yakuwa, alina ebirabo bye yatuma bamalayika ne bajja ne babikuteekako. Naye ebirabo ebyo okweyoleka omwoyo wa Mukama alina okusooka n'abeera mu ggwe, ekitangala kye ne kyaka mu ggwe. Olwo ebirabo biri ne bitandika okugamba okuwa ekitangala kyabyo. Naye bwe tuba tetukkiriza Mukama kujja munda mu ffe, mune tebijja kweyoleka. Mukama tatukaka wabula ayagala osalewo gwe nga gwe ojja omugoberere, weeyawule ku bintu by'ensi eno ofe eri omubiri. Okufa eri omubiri kitegeeza nti eri ebyetaago by'omubiri, obusungu, obukyayi, okuyomba, olugambo, obutasonyiwa, ebyo tubanga abafu gye biri. Ne we bijja tubanga kugamba abafu, tubanga abaana abato, naye ne tuba balamu mu mwoyo. N'omanya nti kati kino kikemo kizze nneme kusonyiwa, kugamba ndabe bubi omuntu. Mu mutima gwo n'odda mu nnyumba n'omusabira n'ogamba Mukama omuntu ono musabira. Oli ne waba ayogedde ebitasaanidde gy'oli n'ogamba Mukama nze musabira, mulangirirako amaanyi ga Katonda, mulangirirako ekisa kya Katonda. Ogenda kuzuula amaanyi agali mu kusonyiwa, amaanyi agali mu kusonyiwa. Ate bw'oba nga tolina kusonyiwa munda mu ggwe, ne bw'oyogera nabo kabe mwana wo kigenda mukosa, kubanga tolina bulamu bwa mwoyo munda mu ggwe. Kati n'ebikuvaamu ojja kwesanga nga omwana ebyali badde bimuyamba ate omugamba bintu, naye omuzimu ogwo guyingire ne mu mwana ogwo butasonyiwa. Kuba omwana alaba gwe omukulu ayeegomba gwe. Omwana akula yeegomba maama we, akula yeegomba taata we, akula yeegomba oyo omuntu gwakuze naye waka, alaba engeri gye weeyisaamu. Ekyo kyennyini omuzimu gujja kuba guyita mu ggwe ne gugenda ne guyingira mu mwana, naye ayite mu bintu byebimu byoyiseemu mu bulamu olw'obutasonyiwa. Naye bw'osonyiwa ebintu ebirungi, engeri gye weeyisa, engeri gye yogera n'abantu, omutima omulungi, n'omwana alaba engeri gye weeyisaamu. Abaana bakoppa nnyo bye balaba okusinga bye tubagamba, okusinga bye tubayigiriza. Kyalabye ate kimuwa amakulu mangi. Mukama waffe Yesu Kristo ayagala kujja atuule munda mu mutima gwo, mukkirize, muwe kkubo. Yatula lino lyekkubo erikuyingiza mu nsi ey'omwoyo. Nange nayitamu ekyo kyennyini, nayina obutasonyiwa, nayina obusungu nga ngamba omuntu ayinza ate okunkola ekintu bwe kiti, sina kye mukoze, naye nasonyiwa. Oluvannyuma nafuna essanyu, Mukama yansumulula. Olwaleero njogera ebintu nze kennyini bye sisasobola kwogera okuggyako omwoyo wa Mukama ali munda mu nze. Amaaso gange galabye ebintu, amatu gange gawulidde ebintu. Mukama alaze abantu abenetoolodde bye nali suubira, n'abikula amaaso gaabwe ne babiraba n'amaaso gaabwe era ne bawa obujulizi.
kati singa saasonyiwa n'ensigaza ekyo munze osanga sitaani yalinze nga akozesa ekyo kuba sitaani yali ayagala nkwata oba ekissi ngende nkuba oli ate oluvannyuma twale mu kkomera oluvannyuma ebyalivuddemu nange saali bitegedde naye olw'ekisa kya Katonda nasobola okuwangula ekyo omuntu kye yakola otuuka okubeera nga tolina kusonyiwa munda mu ggwe Mukama kyakozesezza akutwale mu nsi ey'omwoyo weezuule kikyoli otegeere ebintu eby'omwoyo oyo atalina mwoyo wa Mukama munda mu ye munne neetumulira ekigambo kya Katonda taligenda kitegeera kuba omwoyo wa Mukama abeera munda mu ffe yatunnyonnyola buto ekyo ekitubuuliddwa ye mubuulizi ali munda mu ffe ye mwoyo wa Mukama ye mubuulizi ffe tukubuulira ekigambo kya Katonda ye munda mu ggwe yakuddiramu yakwata ku mutima gwo yakujjukiza naga tojjukira kino tojjukira kiri ye mubuulizi wabula ffe atuyita mu buyisi n'atussa obubaka bwe gy'oli tukwaniriza mu nsi ey'omwoyo ng'osoma Zabbuli 5:1 ng'ofukamira ku mavivi ng'oli mu kisenge ekyo n'okaabira Mukama n'ogamba Mukama nyamba ontondemu omutima omupya ozze bujja omwoyo wo ali mu nze otandika olugendo olw'omwoyo era yabuzza ekibuuzo kino wendi ekiseera kyonna buuza ekibuuzo ekirala era kakibe kino kyennyini tusobola okiddamu okukyogerako emirundi gy'oyagala tekirina buzibu ekikulu omwoyo wa Mukama ajja atuule munda mu ggwe osobola okuwangula omulabe sitaani omwoyo wa Mukama watuula munda mu ggwe yagenda okwakisa ekitangala kya Mukama kyake okuva munda mu ggwe kyeyoleke eri mu kitundu gy'obeera abakwetoolodde ne famire yo era nga bwe bukuumibwa ne famire yo Mukama abaagala nnyo tutambulire mu tuukirivu n'okwenyinya tusonyiwe Mukama musaala yatuyigiriza tugamba nti Mukama tusonyiwe ebyonoono byaffe nga bwe tusonyiwa abatwonoona kitegeeza nga naffe bwe tusonyiwa abatwonoona naye bwajja tusonyiwa kati ffe we tutaasonyiwe ffe tunaasonyiibwa naffe twetaaga kusonyiibwa oli kaabe nga yasoose okukyokooza ffe tulina kusonyiwa kuba Matayo 6:15 eraga nti bw'otasonyiwa balala ne kitange tajja kusonyiwa bye bigambo Mukama waffe Yesu Kristo bwe yayogera ate era Matayo 5:43 okutuuka ku 48 tulaga nti twagale balabe baffe tubaagale era tubasabire oli newaba mulabewo tumwagale kubanga gwe mwoyo wa Mukama ye gwe kwega mwoyo wa Mukama abeera munda mu ggwe mu nsi y'omwoyo singa Mukama akusitula waggulu n'olengera ensingo oli waggulu olengera ekitangala ekyaka mu nsi olengera ebitangala ebitambula ku nsi nga ziringa emunyenye oyo ye mwoyo wa Mukama ali mu mitima gy'abantu eyazuukuka wabula emyoyo gye gitaaka kitangaala kitegeeza balina ekibakutte ekitangala kya Mukama tekinneeyoleka mulimu kizikiza bw'osonyiwa ekitangala kya Mukama kigenda kujja naawe ogenda kuba olabika ng'oli kitangaala olwo ekitangaala ekyo kigenda kutandika okusikiriza ekitangaala ekirala kijye gy'oli Mukama akutuuse ku bantu ba Katonda kuba obeera n'ekizikiza mu ggwe era kizikiza kinnaakyo omuntu alina enzikiza mu ye era abeekizikiza be batandika omumwetooloola be batandika okujja gy'ali naye oba n'ekitangaala tomanya ngeri Mukama gyakutuusa ku bantu batuufu abagenda okwongera okuleeta ekitangaala ekyo okwakayakana munda mu ggwe oyongere okwezuula kikyoli mu mwoyo oli kaabe nga yakola ki kyebalize Mukama kubanga kyekisumuluzo ekikutwala ku ddaala eriddako nga singa tekyali ekyo munnaye walibadde teweezuula kikyoli mu mwoyo Mukama bakuume baagala nnyo empozi waliwo ne muganda wange mu Kristo era yabuuza naga nti oluusi omuntu oyinza okuloota katugeze olya mmere olya nnyama oba bagoba naga kati ebirooto ebyo oyinza kyawula otya ekirooto ekiva omulabe sitaani nga bakulumbye mu kirooto n'ekirooto katugeze Katonda yakikuwadde kyenja okubuulira okusinziira ku bumanyirivu nze kyempiseemu ekirooto ekivudde wa Mukama Katonda kibaamu emirembe wakati mu kuloota ekyo mba n'emirembe mba n'essanyu naye okulumba okuva ew'omulabe owulira ng'omutima gutyetyemuka ke kabonero akasooka owulira nga olina okutya omutima nga gutyetyemuka nga tolina mirembe naye ekivudde wa Mukama owulira nti ssanyu era bw'okyetegereza n'amakulu gaakyo olaba nti lino ssanyu jereere kati okugeza bw'oloota ng'owulira
waliwo ekikulumbye oyagala kwogera n'eddoboozi terivaayo, oyo aba mulabe. N'ebirooto ebiva ewa Katonda ebisinga obungi biba byakulabula ate bubeera buwanguzi. Kulabula buwanguzi. Naye mu kirooto oba owulira ng'otidde, ng'owulira okutya, ebiseera ebisinga kiba kiva eri mulabe. Ate olina okusooka n'oweetegereza bulungi ekirooto ekyo n'okigabanako n'omulala. Oluusi ekirooto oyinza okiroota ne wayita ebbanga ne waba Omukama kyakulaga n'okikwataganya n'ekirooto kiri n'olyoka okitegeera bulungi amakulu gaakyo. Mukama bakuume, baagala nnyo. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya.